Mwebale kuteekumirako kadde kalikota embeera y'obudde ng'omwanyiza okuteesa mmiri okugikutuusaako akasana kakyaya kano kakubako mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era nga twazuukuse n'akasana okuwaka nga kakubako yadde ng'ebitundu ebirala yafunyeyo enkuba ey'oluwandagirize. Tunakuse mugenzi akubiddwa ku Ssemazinga Africa tulaba ng'omukuba gw'enkuba gubujja ddala mu ggwanga lyattu okuddira ddala obukikakkono wa Ssemazinga Africa yadde nga tufunayo enkuba entonotono okuva ku mbeera y'obutonde y'eggwanga lyattu ng'ennyanja Nalubaale n'ensozi. Enkya ku makya tusuubira okuzuukuka n'akasana okwaka bwe kakubakubamu mu masekkati g'eggwanga lyattu ng'oggyeko e Museebe Mbabule mu Rakai ssaako ne Masaka wetusuubirayo enkuba ey'oluwandagirize. Ate nga tugendako ebuvanjuba bw'eggwanga lyattu tusuubira akasana okwememula naddala ddala mu ttundu nga Busiika n'awalala. So ng'oggyeko eyo waggulu tulabayo nga Mwamuliya wakagenda kwaka nga kakubakubamu. Bwe tugendako mu buvanjuba bw'eggwanga lyattu kagenda kwaka nga kakubakubamu so nga te mu bukiikakkono bw'eggwanga lyattu kagenda kwaka nga kakubakubamu ng'oggyeko eyo mu Kabongo bwe tusuubira okulaba akasana okwememula. Malya g'ebyemisana embeera gisuubira okukyukira ddala nga masekkati g'eggwanga lyattu tusuubira okubeera n'enkuba ey'oluwandagirize ebitundu ebisinga obungi ng'oggyeko eyo mu Nakasongola wo tugenda kugenda mu maaso n'akasana okwaka nga bwe kakubakubamu. So nga ate bwe tugendako mu buvanjuba bw'eggwanga lyattu mu malya g'emisana tulabye ddala ng'enkuba nayo egendagenda mu maaso n'okutonnya ng'oggyeko mu bitundu ebirala ebyo nga bwe tulaba eyo Mwamuliya kagenda kwaka nga bwe kakubakubamu. Bwe tugendako mu bugwanjuba bw'eggwanga lyattu ng'oggyeko e Kasese bwe tulabayo oluwandagirize lw'enkuba ebitundu ebisigadde bigenda kubeera n'akasana okwaka nga kubakubamu nga ne bugwira tubeera ddala ku degrees 30 eyo mu bugwanjuba bw'eggwanga lyattu. Ebukikakkono bw'eggwanga lyattu akasana kagenda kwememula eyo mu Kabongo tubeera ddala ku degrees 31 n'ebitundu ebirala nnyo bigenda kubeera n'akasana okwaka nga kakubakubamu ne buguma okutuuka ku degrees 30. Bwenasuubira okuvako mu ggwanga lyattu ogenda mu bibuga ebitulira ne tugamba nti mu Beijing enkuba egenda kubeera ey'oluwandagirize n'akasana okwakirira ebugumu genda tubeera ddala ku degrees 25. Kairo akasana kagenda kwaka kakubakubamu ku bugumu bya 36. Dar es Salaam ne London tusuubirayo enkuba ey'oluwandagirize ebugumu genda tubeera ddala ku degrees 30 mu Dar es Salaam, 16 mu London so nga mu Dubai kagenda kwememula ku degrees 39. Bwe tugendako mu New York tulabayo enkuba ey'oluwandagirize ng'otadde n'okubwatuka kw'eggulu ku bugumu ya degrees 24. Webale kutwekumirako sigadde nze kuteesa mmiri tovaawo tulaba.